Mwasibye mutya ab'emikwano mugibaliko kansule muli bulungi naye nga nabasuubiza ka video ak'okukola enviiri kale zibanga treatment yogurt with olive oil and egg. So ngenda balaga engeri gye babikolamu. Olabye nno yogurt, fresh yogurt, fresh yogurt, amagi kisinziira enviiri zo oba nnyingi oba ntono, naye nze ngenda kozesa 2 kubanga enviiri zange nnyingi. Bwe ziba ntono okozesa 1. Ono olive oil gwe nabagamba luli mumulabye. So tugenda kumixinga. Sumulwayo kano yogurt gw'osookamu bikolanga treatment ate bikuza mangu enviiri era bizinyiriza, biyambako enviiri obutakutuka ngeri gye tuba nga twesiba obukaaya. Mugalabye amagi, olive oil, teekamu okusinziira enviiri zo zenkanawa. Olive oil eyamba kinene, ewonya ne situka ate bino bireetera n'enviiri okuba mpanvu. So obiraba obimixinga bulungi n'olaba nti byekutte, oyinza okugamba nti loobu yokka nga naye mwebiri byonna biyamba bulungi bino byebirisa by'enviiri kangambe nti ebirungo, naye nga bizikuza bulungi tezikutuka era ziba mpanvu. So ngenda balaga engeri gye ngenda kola gye ngenda obiteekamu. Naye nabasuubiza okukola ka video naye kati kenfunye obudde. Kati zange muziraba ndowooza. Ngenda tandikira eno wansi nga nteekamu. Mumulaba ologo waffe wuuno. Ewo oba ozinaaba omakinga sure nti ozinaaba bulungi amagi ne gavaamu. Waba otazinaaba bulungi amagi gasigalamu. Temuziraba? Kati bino ngenda bimazaamu olunaku lulamu. Kati oteekamu nga leero ekiro obinabamu ku makya, naye kati nze ngeri ntaddemu ku makya ngenda kunaabamu olweggulo. Oba osobola okukozesa like 6 hours, so ofuna akaveera n'osibako then nezifuna empukumu. Kitegeera?